Yo, this is Rock Pantilla the DJ. Omuze gw'okutuusa obulisamanyi ku bakyala wamu n'abaana abatanneetuuka ate oluvannyuma ne bagajambulwa oba ne batirimbulwa gwazzeemu okuba ng'ate gutinka buto. Wenjogera omukyala ono yatuvudde ku maaso yamanyiddwa nga Winnie Mwesigwa wabula nga tutandika wiikendi ku lunaku olwokubiri yatuusibwako ogwa bulisamaanyi okukakkana nga bamutuuze bamugye mu bulamu bw'ensi eno. So ng'ate era bwe tuddako mu bitundu by'e Luweero omukyala yabadde amanyiddwa nga Margaret Nakiyinje ow'emyaka 5 yatemeddwako omutwe ne gugwa wali ekiro ssaawa nga 2 ng'ayingira mu nju ye wabula nga bakoze ettemu lino tebannategerekeka wabula okusinziira ku b'okukyalo bagamba nti omukyalo ono babaddemu balinamu enkaayana z'ettaka n'abafamire ng'oba oliawo kyandiba ng'ate kyekyaviiriddeko obulamu bwe okuba nga bugenda. Kitalo nnyo kitalo ddala ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Lugonvo owa Lugonvo Show mumumanyi bulungi nnyo nnyini ddala abasinga obungi bambi abadde nga ku ndiri okumala akabanga naye nga mwebalinye essaala zammwe yasiibuddwa yazzeeyo ewaka era ng'obulamu bugenda budda engulu. Omukulu ono kigambibwa mbu yalya obutwa oba yaweebwa obutwa olw'ebyo bye mutegeera eby'obulamu bw'ensi eno. Bw'otereevu musibe mutya abalungi bange abagalwa beekomere ku PJ The News Anchor mbaanirizaako mu ddakiika eno yennyini era nga bwe ntyo nnyongera okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo gye musinziira yasekadde kaba kafeeka wano era nga ntuuse okuba nga mbaweereza. Baafande bwe batyo nabo bwe bafunamu ebiseera eby'eddembe bazinamukko oba banyenyamukko kugaliba enjole naye nga ye abakulira omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yagenze dda mu maaso okuba nga atinkula omukutu ogwaki ogwa X oba abangi gwe mumanyi nga ogwa Twitter era kuba nga ate nkutuusaako mpola mpola byagenze maaso okuba nga ate atweetinga. I would like to announce that I will not be on the ballot paper in 2026. Almighty God told me to focus on His army first. So I fully endorse President Yoweri Museveni in the next elections. Bw'ati bwe yasoose ng'agamba nti tajja kulabikirako ku lupapula lw'onooba otiikinga ng'ogenze okulonda mu mwaka gwa 2026 era ng'agamba nti Mukama Katonda yamutegeezezza nti asooke essira lyonna alisimbe ku ggye lye era bw'atyo n'agamba nti awaayo omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni gwakusaba nti gw'oba olonda mu mwaka gwa 2026. Jjukira nti ono yabadde acreatinze n'ekibiina kye ekya PLU era nga babadde nga batambula okubunyisa enjiri mu byalo eby'enjawulo ku kibiina ekyo n'ekibinja kye wabula yagenze maaso okuba nga ategeeza nti abantu mwenna abamuwagira obuwagizi bwamwe mubukyuse mubuzze ku kitaawe. Ekyo bwe kyawedde n'agamba nti no civilian will lead Uganda after President Museveni. The security forces will not allow it. The next leader will be a soldier or a policeman. Bw'ati bwe yategeezezza nti teri muntu wa bulijjo agenda kudda mu bigere bya Yoweri Kaguta Museveni kufuuka mukulembeze wa ggwanga lino. Alina okukikola ekyo alina kubeera nga avudde mu by'abakwerinda either poliisi obanga mujaasi ekimu ku byo bw'obanga omanyi ettulubeere toligwanga mukko mufunza ategeeza teweetantala kola ki kugenda kuba pulezidenti singa Museveni oba oli awo anaaba amazeeko ekisanja ekijja ekya 2026. Jjukira nti ye already ali mu ki ali mu ggye. Yayongeddeko n'agamba nti all my millions of supporters, all the supporters of PLU, we shall all of us as one man and without exception support President Museveni in 2026. The future belongs to our mighty God alone and we shall triumph in his name. Bw'ati bwe yategeezezza nti abawagizi bange bonna obukadde n'obukadde bonna abadde bawagira PLU awatali wadde okwekkiriranya tugenda kuwagira Museveni mu mwaka gwa 2026. Agamba nti obuyinza buli eri Mukama Katonda yekka era ng'agamba nti bajja kujaganya mu linnya lyani lya Mukama Katonda. Teyakomye aho yagenze maaso okuba ng'ayongerako n'agamba nti bo mu nzikiriza yaabwe ng'aba NRM / UPDF Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni bw'abeera Yesu Kristo olw'Afande Salim Saleh abeera omutuukirivu oba omutukuvu. Yes, omutukuvu Peetero era ng'agamba nti oyo yabeera n'ebisumuluzo by'eggulu. Kaakati bo abala bonna abasigadde agamba nti tebabeera na bifo tebabeera na mulimu wabula babeera banoonya bifo oluvannyuma lw'okuzuukira.
Yayongeddeyo kubanga awandiika ebirala bingi yes naye nga era mu bimu bye yawandiise yagambye nti kaakati bo abagwira okuva eri mu Bangereza oba mu Bazungu bagenda kubanga ate bakuba empapula z'amawulire bagambe nti mutabani wa Museveni atiisatiisa Abannayuganda oba okitegeera era nga yagenze mu maaso okubategeeza nti abo be balabe baffe bali ku international level baagala kuddamu kubanga ate batuteeka mu buki mu buwambe ng'ate ffe twalwanira eddembe lyaffe. Yawandiise ebirala bingi naye nga ebyo byonna amaze okuba nga ate abikola. Omukulu amanyiddwa nga Balaam yavuddeyo kubanga ate amulaga nti ye ali mabega we mu byonna byasazeho kubanga ayogerako. Weewaawo n'omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bugingo bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate asabira omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba essaala emuleeta mu buyinza. Musadere wamuwa lyonna mulimu omwana Jeno Muhoozi Kainerugaba tumukwebaliza Mukama kubanga naye akola butaweera wamuwa omutima ng'ogwa kitaawe era tukusaba omuwere ddala n'amaanyi ng'aga taata g'omuwadde. Kiseera kyonna we kirituuka nga taata ayagala kuwumula awumule mu mirembe otuweere Jeno Muhoozi Kainerugaba emirembe gyeyongere bweyongezi. Tukirangirira Mukama nga tusaba eggulu likikonemu sitampu abavubuka bonna balina essuubi mu mwana ffenna tulina essuubi mu mwana. Taata akoze abantu bonna baagala okuyiwa ettaka mu mirimu taata gy'akoze Muhoozi abasobole era ettaka liveemu enzizi za taata ziddemu zishayininge nga Isaaka bwe yakola ng'azibukula enzizi Ibulayimu ze yasima naye abalabe ne baagala okuziziba ne Muhoozi omufukeeko amafuta agazibukula enzizi za kitaawe era kitaffe Yoweri Kaguta Museveni mu mulembe gwe. Tusaba olukuŋŋaana luno lulabe omukisa ensi yonna eri mu kululaba. Mukama otukuumire taata nga ddayo taata w'eggwanga era taata w'amawanga naffe otukuume nga tuddayo emirembe gyeyongere. Abavubuka bonna tubateeka mu mikono gyo bakyawe enjaga bakyawe omwenge bakyawe ebintu ebyonoona obulamu bwabwe. Tussazaamu omwoyo gw'enjaga n'ogw'omukka omubi ogutawaanya abaana ne bafuuka ebitaga. Omukyala Nnaalongo Teopista yes ono yalabikiddwako ku mpewo za Bukedde TV era nga mukyala wa NRM Lukre yagenze maaso kubanga atutegeeza nti singa okera ku makya President n'omuteekako ekkomo ku myaka gy'aba afugira eggwanga lyettu Uganda nti abatajja kukola bulungi mu bisanja bye oba mu kisanja kye mbw'ajja kukola nga papa ng'akimanyi nti akadde konna agenda kuva ku ntebe ye bw'ati bwe yagenze maaso kubanga ategeeza naye nga okusinziira ku ebyo byonna ebibaddewo ku mukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba omukulu amanyiddwa nga Elias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ategeeza bannayuganda nti ebyo byonna bye mulaba obwo bubonero obulaga nti wandibaawo embeera enzibu ddala mu mwaka gwa 2026. Bino byagenda okwogera omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba namukutuusaako emabega kaawo yatutegeeza dda ku bintu bino nga naye agamba nti at least obubonero bwonna mukola ki mu bulaba era ye nategeeza nti yagula dda visa ze yafuna dda visa ezimutwala mu ki mu nsi ez'enjawulo singa ensi ebeekoze ki etabanguse. Bubonero obulaga nti wagenda kubeerawo okuwamba eggwanga. Muba weri yes wagenda kubeerawo okuwamba eggwanga. Olwaki Mwami Museveni yagamba Nuupu yabba akalulu miliyoni namba. Ekyo kikuwa sigino. Muhoozi akugambye nti civilian tasobola kufuga ggwanga naye ate tajja kwesimbawo ate ayagala bukulembeze akulaga ki nti bo ebyobululu babikooye. Mwami Museveni kakugamba nti Nuupu yabba miliyoni namba akulaga nti ebyobululu babukooye. Gaddafi nga tannafa yagamba Yoweri Kaguta Museveni ba revolutionaries tebakubibwako kalulu. Eyo Museveni mutabani wa Muhoozi mutabani wa Museveni Muhoozi lyekubo libakutte oyo Muhoozi eyamuwa ranka ye Gaddafi eyamufuula eyamusooka omuwa ranka ey'amaanyi teyali kitaawe Mwami Museveni tegali maje ga Uganda yali Gaddafi nga azze wano n'agamba oyo Muhoozi amulangiridde ku ranka ey'amaanyi. Kati oyo Muhoozi ali mu buufu obwa Gaddafi ali mu buufu obwoyo omwana ow'ekyejo oyo wa North Korea ali mu buufu obwa Milosevic ba Pinochet bani kakati bwe obuufu obwo bugamba nti
eggwanga libaako bannyini lyo ng'ate be bakwata mundu. Yiyi ndowooza ye nti abateekeddwa okufuga eggwanga balina kuba bakwata mundu. Ekyo Muhoozi okuva mu Sandhurst okuva yonna gy'ayise ne mu Gaddafi ne Ruddawa kyamuyiikira kyamugenda mu bwongo. Ebyo byonna byayogera nti asobola okuyumba Kenya mu lunaku lumu n'agikola kino n'asobola okukola kino nekiri. Ebyo byonna kambabuulire mmwe temumanyi ba fascists. Enkola yaabwe ebeera bw'eti. Muhoozi is a fascist. Ba fascist beekweka nnyo mu kigambo kye bayita ultranationalism. Beekweka nnyo mu kintu ekigamba nti bo bali patriotic nnyo. Era bw'olaba abantu nga ba Mussolini, bw'olaba abantu nga bayitira, ekyabaleetera okutta bannazi, ekyabaleetera okutta ba Jews, no si bannazi, ekyabaleetera okutta ba Jews, abo bahitira ne baani ekyabaleetera okutta ba Jews, kugamba nti bo bazimba nation, bali ba ultranationalists, bali patriotic, tebajja kuleeta abantu ng'abo bakola fujjo bwe batyo. Kati Muhoozi fascism yamuyingira mu bwongo. Buli muntu yenna gwalaba nti ayina endowooza egamba nti eggwanga lirina okukyuka libeereko mu mikono emirala amulaba nga mulabe wa ggwanga. Era kyovula ba liigi eyo kye bayita PLU, Patriotic League of Uganda. Era ekiraba ekigambo ekyo patriotism and fascism or nazism tewali njawulo. Ekigambo patriotism, nazism ne fascism tebirina njawulo. So obwongo bwa Muhoozi wa fascist pure. Mu fascist classical number 1 is a fascist. So tayinza ku ebyo byayogera biri mu line eyo, tayinza Muhoozi kambabulire tayinza genda mu kalulu kuba tasobola kawangula, tasobola. So ayagala kozesa lyani eru nga ba fascists we bakola. Ate nga bo bannayuganda mu ggwanga lya United States of America olunaku lwaleero bakedde kubanga ate boolekera ku Uganda House n'ebipande ebiraga nti Uganda teriimu mirembe, era nga basaba omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni alekeraawo kiwamba abantu, alekeraawo okutta abantu. Ebipande byabwe biyitirivu ddala balina n'ebyampuuga nga bagamba nti obuli bw'enguzi buvumbekedde mu ggwanga lya Uganda. So bagenze maaso okubanga balaga obutali bumativu. Ngenda kubanga ate nkutuusaako omukulu eyavuddeyo n'agenda maaso okubanga ageraageranya obufuzi obw'abantu ab'enjawulo n'abaako bye yakunokoledde mu bufuzi bwa Kyagulanyi. Bobi Wine si yakasooka okuvaayo. In fact Bobi Wine yakasooka nze kye naakalaba n'abafuzi tiyakasooka okuvaayo n'osanga nti mwana w'abaasi tebasobola kwogera abantu mannya abiri naye ng'abantu bangi abaafuna obuzibu bangi abaafa nga bawagira Besigye ku myaka nga 2 ge yatusiba akatambaala. Naye nze kye ndaba Bobi Wine enjawulo gy'alina nti Bobi Wine buli musaayi gwa muntu, everyone's life matters. Nti osanga bariyita baani ba Frank ng'olaba nti they value their life, at least baabogerako ne bamentioning ne kugenda ku people power. Ndaba ebipande byabwe nga weebiri ebifaananyi ebiraga nti baali bazira. Kitegeeza abaluwinga omusaayi ne banafuzi bangi abantu abafudde nga mulinga mbwa tebaterime gwe bali bamentioninzeeko. Ate Bobi Wine no point ogiraba nkyagirengira niyo la no point kimanye linga nzikiriza bali abana balina abanulaafu gwokimanyi omuntu anupu ne waba afudde engeri gye mbalabamu tobiraba ku mawulire naye balina engeri the way they value that blood, the way jebe packaging je ba mwese ekitiibwa je bakola biki ne balaga nti mbutuufu nabadde munnaffe ekitalinga ku bibiina birala kitegeeza omwana ono ekintu kino nze ndaba yakikyusaamu ekisooka packaging yakyo branding yakyo tukkirize tugaana abantu ne bafuzi bonna bakabeerawo ono omwana ya packaging ekintu ali organized nnyo ayinawo ofiisi mutemuyinawo ofiisi mukyapangisa ayinawo ofiisi nze mbadde nga nkoze analysis eno nga ntulira butunuulizi kwogera ku binsonga bino ayinawo ofiisi ennungi ali organized myaka mitono naweza myaka 5 kimwe naweza myaka 5 kiina ettaka lyakyo mu kibuga wakati ne ofiisi ezisangibwa kati ani asiriwazaani ekitegeera n'osanga ekibiina ekyaliwo myaka 2 besi tekiina wadde gombe bane mwe mutategeera ko temulitegeera ekirala ababa bagamba nti Bobi Wine akwagala Museveni sima bikibya Museveni bibadde kimukosa taddamu kusiba abaana abate tabakuba atu oli akolagana oli n'ekirala byatambula amuleke okitegeera naye atasobola muleka so ebintu bino ebimu bannange omuntu asooka twagala kwagira ku yabufuzi tetwagala byogerako naye
nawe nyine mwatugamba nti there is a freedom of speech someone nyimirira dembe lyokwogera mpozi nga muga ati liriiwo naye liba weeriri nange nyimiridde mu ddembe lyokwogera so alina amagezi nategeera talina amagezi totegeera beeraawo siriwalira ddala naye nga baaba tukirize tugaane ono omuvubuka ye waabyasa ye alibeerawo alinyumizibwako gundi zaakoze za registerings tezigenda zo alidde alikola bibi naye ono ye amazima sibanenyamu mukwatibwako n'obujja mpupu yasobola okukwasa obujja ku bintu byakola n'ogamba naye akasajja kano kavaawa engeri gye kabadde ne life yako nga yonna life yakola beeri programmed bannange nze musali oyo mwegomba mwana abanesimaire oba lunaku lwamuzaala lunaku kiri lwamuzaala oyo kyali oba yalyanga mmere ki bannange mazima buli yaliwo nga oba yali mulerwa yazaaza Bobi Wine abaamulera obutuufu muli bamukisa kubanga ebintu byolabanga mutuufu engeri gye byekolamu naye okimanya Bobi Wine naye saagala bahemba enyini yeeti ebimu alaba birabe tonzi yaffe yasalawo. Olunaku olwaleero yesenga kulannama avudde bw'atyo n'agenda maaso okubanga yeemulugunya ku mikutu gino egy'empuliziganya ng'agamba nti abantu bangi abakozesa enkola eno ey'okwesindikira ssente ya mobile money nga munange bagikozesa okugula ebintu akugulako ekintu naga akankusindikira ssente ku mobile money agamba nti bangi bano bayiza omuze gw'okubanga ssente akulaga nti azisindise message n'ozifuna oba message n'ogifuna then ate bw'amala ssente n'azireverse nga zibeere nga zikola ki zimuddira agamba kino kiviri deko banji okubanga bafiirwa ate nga n'ebiseera ebisinga baba tebalina wa kusangibwa. Ekintu ky'obutambi obw'obuseegu kyo kikwatidde ddala akati naddala mu ggwanga ly'e Uganda ku bakyala. Yes, abaami si kyangu kulaba katambike ng'ali bwerere naye abakyala kikutte wansi ne waggulu. Wenjogera omukyala Juliana Kanyomozi essaawa eno bagamba nti obutambi bwe buteereddwa sijja kulimba nti naabulabyeko naye we nnaaba mbulabye era nja kugamba nti mbulabye. Yes, ono avuddeyo n'amugamba nti it shouldn't have been you Juliana Kanyomozi with the love and respect we have for you. Omukwano mungi gwe tulina gy'oli n'ekitiibwa kingi teyandibadde gwe ono awandiise ng'alabyeko so nange we nnaaba ndabye nja kubanga mbagamba naye ng'ekiriwo kyekyo bagamba nti obutambi bw'obuseegu bukoze kibulabise bw'oba obulabyeko naawe teeka mu comment section ogambe nti mbulabye era ye yejjukira ne photoshop naye mungi ate era kisoboka okubanga nabwo gye buli okitegeera naye nga omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola. Yes, ye omukulu amanyiddwa nga Bajjo avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti university yamugoba oluvannyuma lw'okubanga ebitabo bye byali tebiwera bulungi ebya senior 6 senior 4 mbonga yagwa so ne bamumma ku university enkulu ey'e Makerere so ye Bajjo gyali asoma bulungi ate ng'agamba si yekka yamibwa yayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya nti oyo naye yamibwa n'asalawo okugenda ku universities eyo ye omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga naye yamibwa so yagenze maaso awo okubaako byayogerera nga mukadde kano yeepikira ate minisita oli yavaayo n'asaba n'asaba omukulu amanyiddwa nga Fake Formaker out. Yes, oyo Abba yes gwagamba nti essaawa eno gwawulira nti gwayagala era nga yabagambye kikyennyini kyabaakola asobole okuwangula omutima gwani gwa minisita. Mu ggwanga ly'e Uganda kye tukyasinzizza obungi z'entalo era nga ngenda kusembyayo olutalo ssematalo oluli wakati w'omukulu amanyiddwa nga King Sahar n'omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleone naye ng'olutalo olwo we luva omukulu amanyiddwa nga King Sahar agamba nti yabadde ategekeddwa emitala w'amayanja naye nga omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone yayise mu mutegesi n'amugamba nti aggyeyo Sahar ateekewo ye oba okitegedde ekintu ekyo kiruma era twali tulabyeko omukyala amanyiddwa nga Etanyanga naye atabuka oluvannyuma lw'okubanga yali afunye akakisa akagenda Visit South Africa ate oli n'ayagala okumuggyawo ekifo akiteekemu omulala wabula ate n'avaayo bambi n'alaga nti yali mwennyamivu kaakati ekyatuuse kwani ku King Sahar naye nga bombi boogedde Chameleone ayogedde King Sahar ayogedde Palasa abiyingiddemu naye n'ayogera azze okudifendinga muganda we Kalifaganaga avuddeyo jjukira nti yotazikuwasa ne King Sahar era nga ku mulundi guno avuddeyo era n'agenda maaso okubanga ayimira n'omukulu amanyiddwa
nga Dr. Jose Chameleone mwana mlezi tamale mirundi ayogedde banji boogedde naye nze bembaze bengenda okubanga ate nkutuusaako mu order okuviira ddala ku ssaaha nga atandise ottabuka Chameleone kiki yayanukudde muganda we kiki yavuddeyo okuwolereza n'omukulu amanyiddwa nga aganaga kiki yazizzaako ate oluvannyuma nsembyeyo tamale mirundi Junior bulambalamba okuweereza mbeera pijje naye nga nkugamba nti teweerabira Sheikh Ashraf oyo abeera musomi wa ddwa mukwano yagenda okusomera eddwa byonna ebikyasikatidde bibeere nga ate bita kwata enamba y'essimu newoba mitala w'amayanja ojja kubanga ate omufuna bulambalamba ku WhatsApp ajja kubanga akwanukula ne video calls azikola yes ate ne nkujjukiza nti for airport pickup mukwano jangu bulambalamba obeere nga ate oneekwata butelevu mwe bale kubeera balabi balungi atakuumira mpeera ngenda musaba sigale nga abankuumidde nange genda nkuumireyo mweraba kawereza mmero message zekisiru omusajja ampadde omulimu gwandisanyusa nti bawadde Islander deal Chameleone kayomba ne basajja ne bayomba n'omusajja mu inbox oba bintu nga bikuluma dogo Chameleone ne bampa deal ate nakayana kamutima ne kakola kakuba masimo akumukuru njaku wava Chameleone malawe nakunga nnyo okojja ombuzi iti doveri jango just straight wango jodu mababa sacha bayine mitima ebibi mwana tulisigala munsi wakire abantu abasatu nikuno kama tigoli aberawo ngali gwe oli hadi paka ku munonga afunye obuzibu nti goli tafu goba badman mwe mwayambala bwewo badman alumirirwa ku badman munne mwana sente mekazi isobolo gamandiri isobolo kujja ku bulumi bwa kyaliwo ebintu nabina evidence ebisasi bivuze ensi yonna era abuli simu buli muntu abina mu simu gwatoka amati business yoli okimanyi nti Bobi Wine omulama gwalwana ayinza okukwata lwanira gwe ng'omuntu naye mu buli family alina gwataasa mu buli family alina gwalwanira kizibu okusanga family nga yonna yatereera era ogenda ne mu family zaabo bennyini eri paka eri ewaabwe ojja kusanga nga waliyo abantu nga mazima balina okunyigirizibwa kwa gavumenti abamu we tukubamu n'oyitamu ati tosuula kwerabira nti baganda bo banyigirizibwa Nekalia kamima bumimi bukoka badman sebo nafe tuli ba badman boy just into tu sala busazi na boy Holland kaja kamani nakafuka kaja kamani ati kakoze bino mekabita bya kusamira ese bangamba abantu tetujja kukyusa gwanga nga tukyusa ntegeera yaffe entegeera yaffe nagikumira emanju era tugenda kusigala manju nategeera entegeera yaffe maaso kati nze saha mutabani wange mukwano gwange muganda wange bw'atandika okwogera ebintu ng'ebimalamu amaanyi lwa nsonga nti ayogera ebintu ebyobulimba ng'ate kennyini akimanyi tikyalimbirako si kikye oyo valuvalu my friend ne badilisha ezo genius mind si mu mind si ka container ezo 40 feet omuntu oguyiye ebintu bifaanana ng'ebyo kati weewaawo saagala nnyo okuwakula ate entalo sukkiridde awo abantu banyiiga nnyo bw'obooleka naye alekerawo okwesibwa ku miziki ataliwe awandike emiziki we awandike sitore ye ku lwansonga fe abantu batulanga abantu abagwenyufu abantu abakulu abantu abategeera Lionel Ireland buli gwe yaleeta amanyi okuyimba so teri yekwata ku miziki wa munne so naye muwabulamu w'omuntu nti kyakoze si kituufu lwa nsonga eggwanga tetunalitambuliza ku bulimba tulitambulize mu mazima tuluŋŋame ojjukira story ya Bible nga mukyalo omwakayanira omwana nga n'omukyalo nalaga omwana wowe King David n'akwata ekiso n'agamba omwana ono katumwabuluze mu bitundu bibiri omukyalo omwe atwala oludda olulala n'omulala atwala oludda olulala omukyalo eri yesiba ku mwana yagamba ekyo yafazaali tugendera awo bamubejjule muli mwatwale peace omukyalo yalina nnyini mwana n'agamba bambi nedda omwana tebamubejjulamu omwana mukwasa oyo omukyala kale amutwale bw'abaga nti we kati ensonga efaanagana ng'eno eyange ne King Saha bayagala olimba tulubejjulemu nti yalimba abantu nti yawandiika nga nze ŋŋambaamu nze nayiwandika olimba lwange kitegeeza nze nazaala oli yamwesibako omwana kati omwana mumuwere ddala valuvalu ne badilisha kale tumuwe abitwale bibe kakati King Saha bw'agamba yawandiika valuvalu ne badilisha bavubuka abo balina ebibasumbuwa aba yeejaaka kubayita okwejaaka okitegera my brother
So ebya bulimba boogera kunyumisa program zaabwe ne boogera jagenda mubuze pademani nze sibe nyigira no mu studio singira ngakona kitawo mu studio nyigira na mutwe gwange nenziyanga ngatte ebigambo byange nembigatta kati naye agala okutangazibwa ku nsonga ezo naddala nga gwe mukulu Ibra vuga emmotoka yo ogende wa pade omubuuze waye twatandikira ne twatandika tutya abantu balekera okutandika okwesibwa ku bintu bitali byabwe nange n'ennyimba z'abayimbi zempulira ngamba akakayimba kalungi ofuna bulungi nisikirangako kwekwata kweja akambu simanza wandikira guna naye ate mwirana okubeera abeegendereza nti abayimbi abasinga buli omu ayagala kweripa ku munne buli omu yeripa kwegenda ofuna bulungi nnyo kati Kinsaha bw'akiranaga nti yawandika valuvalu n'alimba abantu ku TV y'eggwanga kirungi yatuusizza meseji ye naye nga meseji ye ya bulimba kati omukulu Calvin naye bw'aba akola emirimu gye yeetegereze kati bagenda bakwa ekifo kya TV presenter baba bakuwadde okubanga olinganga judge oba jury asalirawo omulabi nono byayogera kiba nti abantu boogera ebintu ebitagwande ku TV ono presenter yalina okubudaabuda program yenyumira abantu kati bwe namutulire naye ali kuli ku TV akanula amaaso nga naye agoberera ebintu ebitali makulu nalabye nga bano abagoberera akadodi muntu agoberera akadodi n'abuukira kuli amala kutuuka n'abuuza wayi bagenda kusala ani mpoza embalu so basically siina gwe nnenya ku presenter mbanenya nnyo okulimba eggwanga osigera abayimbi abo buli mwalina okumanya levo ye ofuna bulungi nnyo bawandiika ebiyimba ebyo bitanyumira abantu ne babisuula eyo ffe tuwandika ennyimba ezinyumira abantu ate ne bazeeripako yenna agambu yawandika valuvalu ne badirisha anyamba agenda awandikeyo n'omulala n'omulala naye abeere n'ennyumba ezimu bwe zityo naye ng'obukulu bwa kyonna kimalamu nnyo amaanyi nti ate abantu abategeevu badda ku TV z'eggwanga ne boogera ebintu byati bitakola makulu. When I'm speaking here, akajuni yakasama bwasami nabagamba kamilioni wankwe is too questful. Era obo dealinga naye olina okutegeera nti I'm dealing with a chameleon ng'erinnya lye akyusa kala. Chameleon yava mu DP neyeesogga Nuupu. Chameleon n'ava mu Nuupu n'addamu NRM. Chameleon kati tetumanyi na watuufu waali. Waliwo abantu ng'ensi yabategeera n'ebalekerayo. Naye Chameleon is too questful. Enkwe ze zimujjudde. Naye Mutima era Kinsaha wanga nti Mutima yakubidde. Mutima yatereeze enkwe za Chameleon. Nani? No, basiima. Chameleon tayina buzibu. Era nange tuddira amagezi tugawa akatebe gatuule tulekeraawo okuyimiriza amagezi tutuuze obusiru tube n'ekisa mu mitima tuyiga okusiima n'abagagga bangi betulanga obutayamba bayambye bangi tebasiima bayambye bangi nga babomba ne bakoowa emitima gyekirimba simba kuruno nanga bwe kiri kutuuka kuliŋŋamba otuukira kulyengedde ng'olabye bingi fogo tuli mu kafugo ffenna tubeewo ne muno famire zibeewo gwoyamba mwe muva mulabewo akulimirira oveewo abeewo tuli mu kafugo ffenna tubeewo nosula n'enjala muno abeewo kyokka abantu tebajjukira tebasima kale maama beefuula wowo abantu beefuula gwobonyegere ali kusambya abantu nsindikira kana kanvume nga kana we kanvume kadayo kakawana Bloody oli bloody wange nagamba mwana kwini falandika
negamba mwana toddamu kunjogerako sijja kwogerako ne bw'oli omwana oyagala kunvimbirako okola obutalotalo bw'oyagala sympathy okitegeera kati ogamba Chameleone mbw ate yansindika luli wagamba Kenzo ye yansindika okitegeera bwekyali nawe toli mutuufu nawe toli perfect blood guzanya bintu byabufuzi gamba Chameleone kimu nti Chameleone olina omutima omubi tewaŋŋambako neme kulya sente zatubonga naawe niwe kweka kigambo tubonga nawe ne sente ziwalya nagamba soko ozizze ate nekugamba nekirala okuddamu nze okunjogerako soko ega okukola ebintu lulina kuyigiriza omukolo gumu kati nkulaza omukolo omulala kino bakiyita kyangwe kakuuta ono bamuyita sabbuuni blood nga tunaba kuddamu kunjogerako bakunja samira okitegeera soko ogenda onaabe weenaaze weekuutekuute wonna kumema okuuteko amannyo ogakuute buli wamu okuutewo ne blood lekerawo okumpisa mukamwako ng'omumanyiira ng'ozoleya okitegeera byolina ffenna tubirina byoyimba ffenna tubiyimba nuna ne bituyimba byotayimba kati gwe kola bintu bya sympathy bw'oyagala bya sympathy bya bambi nagamba nsagala bya bambi ziseeguyiriza seegula oba oli anjagala njagale ku lwange waba tanjagala itizoke ne gwe wefudde ow'eddabu uli mukunvuma bw'oba Chameleone gw'oliko Chameleone yennyini oyo Chameleone manager gw'olina Sam Kasali manager we ne gurupu za Rose Firebase zonna zaaliwo zigagamero wagenda mu Leon Island Chameleone ogweyita ow'omutima omubi fena kwe twakulabira kakati mwana blood lekerawo okubeera nga nzombisa amanyi gwe okola ntalo zo zikole gwe nga wekka nagamba enzo okuddamu okunjogerako soko onaabe blood okunaaba okitegeera otususe nnyo akamanyiiro nze nzija mu kamwako era nze buli bw'onanjogerako nga nzija nkugamba blood olabika bubi owunya bubi ofaanana bubi tonaaba ne sente zolina tezikugasa ng'olabika bw'otyo